ekisiibo si kyetegekera nti nkyetegekera olunaku lwano, kimanyi nti tteeka buli mwaka nnina okusiiba kuba kibaawo buli mwaka. Ate bwe tukimalira kitwala omwaka mulamba nga tekikomyewo, nakyetegekera kibanga omuntu okugamba nti siina ssente za mukyala agenda kuzaala naye nga tazadde bubi, obaamu obugayaavu amala emyezi 9 ng'alina olubuto. Kitegeeza okyetegekera okumala emyezi nga 9 nga 8 kale bw'otuuka otutegerera. Naye bw'otuuka mwana okuzaalibwa kumpi omwaka mulamba n'ogamba mu byonna ebimukolako siinaako n'ekimu, aba mugayaavu. Kakati n'ekisiibo kino kimala omwaka mulamba okukomawo. Mu pulaani zange zenkuba buli mwaka mubaamu okwetegekera sawa. Twogere ku nsonga y'okuyimba nti abantu abamu bwe batuuka mu kisiibo eby'okuyimba basooka ne babiteeka ku batuufu olw'ensonga gye tuyimbira ng'ogenze mu eyo bisafaali, tusuba mu hotero, tosobola kufuna daavu kisibuli kuba kubi. Oluusi oyinza n'okugayaala mu swala ezikuyitako. Kale awummuddemu omwezi ogwo kisiibo tuwummulamu abasinga omwezi gumulamba. Tetwawummula covid myaka 2 naye nakwasa zuumu. Ajogeranga nawe yakutadde ku nti togenda kuyimba kisiibo. Sigenda kuyimba, nja kubeerayo waka. Omuntu abadde ne ka bizinesi kaka Easter yakaleka togenda ba disappointing kuba bangi baba besunga ne baganza omuyimbi waabwe naakuhaji Kazibwe Kappo nanyimbira sigwa jjajjawo mba mazulu. Siga nti okuyimba mbankulesi niyo okundeka nentugeza emirimu gya Mungu nenjola kweza empeera. Sisuubira nti Katonda bw'omuwaayo akadde n'okola kyayi bwe birina okutambula ng'eddiini yo bweragira. Munnange empeera ozifuna n'okusasula n'osasula bulungi okusinga ssente ez'oyayanira entono. Wategeddeko nti olina wewatembeddwako ku Easter. Ekintu kino ogenda kikola otya kuba obanga osazeewo sooka otuukiriza emirimu gya Katonda? Nja bannyonnyola. Abatebeesi obutebe? Bannyonnyola n'obagamba kituukidde mwezi mutukuvu. Kibanga omuntu bw'otuukibwako ekintu kyonna nga baakutimba. Kati bayinza kutimba enkya n'ofiirwa omwana kyogamba bagamba bantimba bajja kwasa obutebe. Kangende nnyimbe tunaziika enzi. Abamu babikola. Simuwulirangako. Ng'omwana waliwo ekintu ekinene nga tosobola nakola. Kati tulina abayimbi abamu abajoyininga obusiraamu naddala mu piriyodi eno ey'ekisiibo batera okubeerayoko bubaka kibeebawo. Mbagamba basiramuke ku lwa Katonda. Nzikiriza nti okkiriza nti Katonda omu ne Nabbi Muhammad omubaka we byoba osinga okuba nti byebikufuula omusiraamu. Tuleke kusiramuka lw'abaami nti nafunyeyo omwami musiraamu, kale kyandi kusiraamudde nobeera nti oli musiraamu. Naye kusiramuka lwa mwami olw'okuba akuwa essente nga gwe kyekikulu kyofutigidde omusiraamu. Tuleke kusiramuka abavubuka, temusiramuka lw'abakyala basugamani. Kubanga akuwa ssente ate yeebikiya musiraamu mb'ogenze musanyusa kikolerwa Katonda. Obubaka bw'okusembayo sookera eri omwana Hanifa Nakazibwe olw'okutuuka ku olw'okukola obulungi mu bibuuzo bye kuba ebibuuzo bya senior six biba byangu obubaka bw'omwana. Mwagaliza kujja yunivasite bulungi saatuuziza omu. Natuuzizza Hanifa, waliyo Ashirafu ne Sanita bonna ba senior six bonna basomye bulungi. Katonda ayamba nnyo abantu abalina obuvunaanyizibwa. Munnaye embeera embi esinga abantu babeera mu kayumba ne mukyala we n'akaana kamwe era basinga n'okugula ebikomando. Omuntu yenna ng'alina obuvunaanyizibwa Katonda era amuwa obusobozi n'abutuukiriza okuggyako ababudduka. Naye nze ebbanga lyonna nze natandika okuweerera abaana nga nnyina emyaka 22. Kubanga ku myaka 19 nali muzadde. Nitambudde na bubulungi. Mwana wa atutte ekintu ekyo. Nababuulira ensobi ebaamu mu kufuna obuvunaanyizibwa nga bukyali. Katonda ayamba buyambi naye esobola obutakulaakulana nga kasente konna kagenda.
era n'abavubuka kababeere baana naddala abaana abalenzi kyabulabe nnyo okuwasa ng'okyali muto nnyo. Omuntu okuwasa ng'okedde nnyo ino bwangu olina emyaka 3 obutabonyabonya baana b'abangi embeera emu ng'ogiyiseemu ogirabyeko. Naye omuntu bw'awasa ng'alina emyaka 22 23 nawasa kanne ka myaka 2 alowooza nti kawesiti kano akawato kalenda kuba bwe kato ne waali bazadde kakati atandika okulaba mukazi we ng'eyakula obubi kombe yabimutuusizzaako ne gwanaaleta wajja okuba kale kyagala omuntu ng'olabyeko ebidongo ng'obigenzeemu babiraba banywa omwenge ngeri abimaze effujjo balikendeddemu. N'ekibi nnyo okuba nga wakava ewaka kuba abantu bonna akula wano mukula akula agamba naye waka bantwala bubi amala okuweza emyaka gyange 218 awo funa akazigo neetongole nange nsobola okutambulako ekiro. Abeera yakalowooza nti akituukiriza omukazi naye kyavaamu baka bwappa ate obwo obwetwaze tebulina bbanga obagenda kufuga paka kufa kuba buli obwawaka nobwo obuvaamu naye buno kasakubaka bwappa n'atandika ovaawa paka loolifa. Kale n'olwekyo kirungi omale ebimu okubimaliriza mu myaka 3 osooka olowooze kuwasa. N'ekirala ng'ofunyewo ne ku mulimu ogubabeezawo n'enfuna ng'erongooseemu akatono konna. Kibi nnyo okubanga naye kennyini teweesobola n'oteekako n'owookubiri. Ate nammwe abawala towasanga muntu gwe mwenkana okutumufumbirwanga okubeerawo nga mwenna temuwaŋŋana magezi. Muntu ekitono ennyo omuwala afumbirwa olina okuba ekitono ng'omwami akusingako emyaka 15 ate kyekitono okubeera ng'akusaasira mu byokola. Kati ku njogera gy'oyogeddemu abantu bangi balina kifaananyi kye balabira mu nti basereebu temusetoli nga buli we mulaga wakiri mulekawo. Abasereebu si ggwanga mulimu bulimu ng'emirala. Kakati gwe kyogamba waliwo abaakoze ekyoto era loogi tezijjudde mulimu omuyimbi ezo loogi ezo zolaba ezo zebendyamu tebazizimbira bayimbi zirya mutukula teri yadde omuyimbi asulayo ziryayo yonna n'emiti yana kati bayimbi bani ababeerayo olwaleero ani ali naye nakati zaakoze kitegeeza guba muze gwamu. Tugamba nti nno abayimbi benda okusinga abatakisi oba ababooda. Oyo owa booda olaba owa booda abeera awo nga ssente afuna ntono nomuma tebamumanyi bamukwasa erinnya lya Kenzo olaba abeera awo ng'alina abawala 5.